Oh, Uganda, may God uphold thee. Nga tukyali mu bikujjuko by'okuweza emyaka 62 nga twefuga bukyanga tuva mu mikono gy'Abangereza, tuwagadde tuddemu okwefumiitiriza ku bumu ku bubonero obukulu obwatukwasibwa okukakasa obwetwaze bwaffe okuva ku Bangereza, okuli bbendera, engabo, okuli akabonero k'eggwanga, oluyimba lw'eggwanga, ssemateeka nga kw'ossa n'obulala n'okuzuula oba ddala kituufu tubitegeera bulungi. Mpuliriza oluyimba lw'eggwanga luba lukulu nnyo mu buli nsi kuba abaluyiiya bakwekamu ebigambo ebijjayo empisa, obuwangwa n'ennono z'ensi eyo, ensi gy'evudde n'ebigendererwa byayo, embeera y'obudde, emirimu n'ebirala ebyawula ensi eyo ku ndala, era buli munnansi kiba kimukakatako okulutegeera n'okuluyimba obulungi. Oluyimba lwaffe olw'eggwanga lwayiyizibwa muteerabirwa Profesa George Wilberforce Kakoma ng'ayambibwako omuzungu Peter Wingard. Luliko stanzas 3 era lwasooka kuyimbibwa ku mikolo gy'ameefuga ekkololo mu mwaka gwa 1962 ne lutongozebwa olwo, era bwe twogerera luwezezza emyaka 62 nga lukyayimbibwa. Ampuliriza twagadde okumanya nga tujaguza emyaka 62 bannayuganda bamanyi okuluyimba, ye ebigambo ebirimu babitegeera. Ani atakoze mulimo gwe era kiki ekyetaagisa okukolebwa okulaba nga buli munnayuganda amanyi oluyimba luno n'obubaka obululimu? We lay our future in thy hands, united free for liberty, together we'll always stand. Ntuukiriddeko abantu abawerako okulaba bakyasobola okuyimba oluyimba luno, kyokka byenzudde byennyamiza kuba n'abalumanyi abali mu ofiisi ez'enjawulo okulunnyonnyola kye lutegeeza waakiri obayisaako wembuya. Oh, Uganda, make Emboozi. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay a future in thy hand. Manyi mukatono naye bwe tubeera nga tuli bangi nga mugenda mu maaso. Abalala benjogeddeko nabo baagala gavumenti ya Uganda esomesa abantu obukulu bw'oluyimba luno baleke ddutwala nga kyakuzannyirako sinakindi n'okuluzza mu nnimi ennansi. Nti okuyimba oluyimba lw'eggwanga lwa Uganda olina osooka n'oyiga olulimi luli. Bw'omala todduyiga nga lwatulabirala ate nga nawe olulimi lwo olwannansangwa lwatulabirala. National Anthem si ya gavumenti yokka, I think yaffe n'Abannayuganda. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nga esomesa abantu ennyimba z'eggwanga, okwagala eggwanga lyabwe, patriotism. Dr. Joseph Waswa w'omu ku bakenkufu mu by'ennyimba n'okuziyiiya Uganda beerina, omusomesa ate omutendesi w'ennyimba mu German. Ng'oneesenkulu ekitongole kya Verona Elkes Foundation East Africa, ate omutandisi w'ettendekero lya International School of Music, Language and Polytechnic Studies IMRS mu kibuga Masaka, mu kuwayamu naye ku nsonga eno naye alaze ennyiike olw'engeri bannayuganda gye bajajaamyamu oluyimba lwabwe olukulu, era n'atunnyonnyola obukulu bw'oluyimba lw'eggwanga ng'ageraageranya ku kiri mu nsi endala okuli ne German. Ojja kwesanga ntandika n'ensi nga German after the Second World War mu mwaka 1945 abantu baali very dispirited, kugamba nga baweddemu amaanyi. Abasajja bonna baali bafudde. Mu kufa ennyo abakazi bakola nnyo okuggyayo ensi Germany. Oluyimba olwo olukomperanga n'olwaluganda ebigambo tebyawukana nnyo. It's all about unity. Mujje tukwatire ki wamu. Kibanga n'oluyimba lw'eggwanga President Museveni wajja ku buyinza okukomyawo ensi, ebiseera ebyo abantu bayongera abamu okutegeera oluyimba kyerukola ki, twetegeeza abantu bafudde, abantu balina okukwataganira awamu. Buli abantu abayimba oluyimba olwo ng'ate bamanyi history w'ensi yaabwe, kibongeramu amaanyi okwongera okukola n'okusekyowalinga ensi yaabwe okulaba nti tefuna buzibu bonna bonna. United we stand. Kale ndabira nnyo ddala ku Bajamani abo baba bayimba oluyimba lw'eggwanga olwo, bayimba n'amaanyi kuba balaba tebaagala na ntalo. In fact so celebrating emyaka 7 okuba nti mu nsi yaabwe temunakubamu lutalo si kya bulijjo. Kitegeeza Anthem ene gamba ne tukwata identity. Kintu kibayita identity abantu bano kitegeera kiki kyoli. Mmangezeko mu nsi endala newulira kyekimu nga ndi Uganda. So National Anthem etuyambira ddala okumanya gye tuva, etuyambira ddala tulina okukola ennyo, etuyambira ddala okulowooza ku nsi yaffe nga bw'etambula, ate oba oli awo bw'oba olowoozezza nnyo n'okomparinga n'ensi endala ezirina entalo nga mu Sudaani eyo,
mu Congo noweebaza omukama. Ampulirize yayiiya oluyimba lwa Uganda Professor George Wilberforce Kakoma. Mukama yamuyita dda mu mwaka gwa 2012 naye mu mwaka gwa 2005 Dr. Wassono agamba nti yamusisinkanako mu ggwanga era Tanzania era baayogera bingi naddala ku mudigido n'obuyiiya bwe yassa mu luyimba luno. In fact kiba kirungi n'oyimba oluyimba lw'otegeera nekikitegeeza. In fact 2005 nga composer waayo Professor Kakoma nga tannaba kufa nali naye e Tanzania mu kibuga kibayita Arusha ne mbubuuza Harmony gwateeka mu luyimba luno nga mulungi nnyo kubanga mulimu kodi ezimu zisaagala kwogera wano olw'ensonga nti become more technical naye waliwo oluyimba lusemberawo kodi gye bayita D7 13th major yagiteekamu nga erina feeling gyereeta okulagiddala obumu nti baneemukwatagane neebeera resolved negenda ku code 1 olulimi lwa music kwegamba nekiraga nti tukaminga wansi let's have hope byonna bijja kutereera kwegamba olw'okuba ng'oyimba oluyimba naye ate ne Harmony waalwo naye tibamuteka muteesi akwatagana kale ndabira nnyo ddala ku Bajamani abo baba bayimba oluyimba lw'eggwanga olwo bayimba n'amaanyi kuba balaba tebaagala na ntalo identity kiki kyoli omuntu ayimba national anthem osobola okumanya ono munnayuganda oba si munnayuganda. Bwe twogerera Uganda tennakola tteeka lyetengeredde erikangavvula omuntu atyobodde oluyimba luno newakubadde kitukakatako nga bannayuganda ffenna okuluwa ekitiibwa mu kuluyimba kuba lwe luyimba lw'eggwanga lyaffe olutongole. Wabula Minisita Mubeezi w'abavubuka n'abaana Balamu Balugahale agamba nti kyetaagisa kibe kya tteeka ate nga kyabuwaza okusomesanga abaana oluyimba luno okuva mu kibiina ekisooka n'amakulu gaalwo kuba kiswaza nnyo obutalutegeera. Oluyimba lw'eggwanga lubeere ku subject ezisomesebwa twongeremu amaanyi mu mwoyo gwa ggwanga patriotism lectures bazeewo civic education oli gwe twasomanga mu masomero abantu bayige oluyimba lw'eggwanga ng'okyali muto. Ampuliriza oluyimba luno lwe lumu ku nnyimba z'eggwanga ezisinga obumpi mu nsi yonna wabula emabegako waliwo abamu ku bannayuganda abaayiiya ne balussa mu lulimi Oluganda. Nze Sebufu Matiya ku Radio Buddu.